twapetitioninga against trade license of which twagitekayo nga 2 omwezi ogwokubiri 2017 guno gwennyini omwaka naye okutuusa olwaleero tetufunanga kuddibwamu kwaffe okuva mu kooti kakati ate KCCA egenda mu maaso n'okugala kiliniki zaffe badde bateekako siiru zinze nzijjako nze kennyini bazze wano nga tetumanyi nga mbalaba balina embeera ez'okwekalakaasa bino ebipande ebiki bagamba nti basaba permission oba batutegeezaako naye tubadde tetumanyi wano waliwo element ya lawful assembly unlawful assembly newabeerawo element ey'okwetaba still in unlawful assembly newabeerawo element y'okuorganizing unlawful assembly. There are a lot of issues anyway. I would kindly request you follow back your normal business till you get clearance. Of which we have this. Organizing yourself. We have this. Excuse me. I'm talking to you from the point of knowledge. I want to talk to you. I'm very